Oli ku News banange byatabusidde Sheila Gashumba ne Rickyman obulamu bugwawo banange simanyi na kumanya grenade official kyabakoze kyo kikabuke era nga wenjogera ye Rickyman ali mudwaliro munange byosi birungi nakamugenda kuba kutuusako ono ka video ka Sheila Gashumba ng'atunyonyola nga ebyabadde naye nga ye mama munange omusajja ali bubi nnyo nnyo oluvannyuma lwa grenade official okumukuba ecupa katusooke mba tulabe ka video tweyongerere. This is Sheila Gashumba. What's the day today? Today is Sunday coming to Monday. We were out at La Terraza and Grenade tried to come to our table 2 times. And then the 3rd time he came with a glass and attacked my boyfriend and it cut him on the lips. Right now we are at Nakasero Hospital. He's trying to change the narrative. Everyone who knows Rickyman knows he's not a person who is always fighting with people. He respects everyone and he rarely goes out. We had just come from Kampala branch supporting A brands, but now he cut Rickyman with a glass. He threw a glass at him and it cut Rickyman, and we are currently in hospital. He ran away. He jumped actually over the roof and jumped onto a border. So it's very sad for the entertainment industry. You know, for people like Grenade to be out there attacking different artists and byebyo ate wamba namwe nga mbyewuliddeko ka video nga balwana olutalo lunaku bavudde sobola kabateerako wano munange olw'ebizibu ebimu ebitwebireka nagwe wenna kagadde osobola okujja mu inbox yange awo ka video mba nsobola okakuwano olaba olutalo kulwavudde munange abamu bagamba nti Grenade official jjukira beeyagalako ko ne Sheila Gashumba ne bafunamu obutakkaanya ne bakola ki ne baawukana kati mbu munange olunaku lw'ejjo Rickyman yabasanze nga bali mu mmotoka kyokka ate nga bali mu kikolwa eky'omukwano munange kwe kusunguwala naye n'akola kwe kusunguwala naye natandika n'akola waawo olutalo kyokka ate ye munange omukyala Sheila Gashumba yatugamba nti Grenade official ye nga ye yabasookereza tebabadde mu mmotoka nga bali ku tebo wajja wabatawaanya era yazeeko emirundi 2 munange ogwokusatu kwe kujja n'eccupa ate n'asala Rickyman kugamba ebigambo bikyali buwanvuwanvu naye nga byonna nja bibatuusako mujja bimanyi. Ensonga z'omwana zeeyongedde okulanda bannange bajjo tasaabona alangira mbiina mu maaso awo full figure kyakoze kakalaamu bannange amukubye kati amutire o byonna mbiina mu maaso awo zali naye mulina kadaama bannange olemu mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nesaba gwe wenna mukwano atannaba kusubscribinga ono kusubscribinga era onyigire mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo bannange Zali ne Shakibu bannange Mamito ne Babito bo ebiraavulaavu bibayisa mukamu bwe mba nkujjeeyo bwentyo nkubuuze butereevu paka wa kadaama bannange kadaama kyeyakoze Mr. America ono atera nnyo okukola TikTok lives naye nga zo TikTok zibeerako bantu banoonya babeezi oba kale okuzuula omubeezi wo munnange oba gw'oli naye mulaavu okumanya nti oba akwagala oba takwagala munnange olunaku lw'ejjo nga wekiri nti abadde ali ku live ojjukira ebiseera ebisinga asinga funa bakadaama naye maama ono ye gwe yafunye yakimumazeeko nga tewali kwogera just akola bukodyo bannange omusajja yawuniikiridde kati akazindalo kamuve mu mikono ate kagwe wansi bannaye bakadaama kiki ennyo obusungu bwaki kwegamba bo tebeewummuzaako bakadaama oba biki batabula kasita batuukeeyo mu nsi z'abantu abo abawalabu bannange omusajja yawulidde obusungu n'atumbeera n'akola kikankuteerako ka video nawe osobola okeerabirako ate. Ay, mama. Está mega worried. I threw so much of a massage. byebyo atati akadaama bannange oyo yesimanyi wabeera yakula naye bannaye bakadaama tewe bankujjeeyo munnange full figure ne kakalaamu tebalwanye obuzibu bwaki mbu kakalaamu eyogera ku full figure katubirabe
mbukane bakako no mvumire mwaka mulamba ngokola content no so the see na na ye kirungi ozabbe wati omwana wali ali munye kimunya alivunda kinsobola kugamba sasa njagaza kamera bali manyoli mulokolo sasa njagaza kamera munange nze munange mama nonyanga bamako wajjane wange bali manyoli sigo wajja toli bawange tomanyi bawange tompona wajjane wange abalongo tebeisa bweba muza kingo kimu abalongo tebeisa bweba don't behave like that now mama we tewajjane wange goma abalongo tebeisa tonata mu ate wajjane wange oh no mumuna wajjane wange ewaka wange ngali embe muganda wange niwonagenda president Museveni naita ono mwana netugenda naye bwena bwe yavaayo naddako enibyasi nankuba okunfiirako mutemanyi kitegeeza ne bankubira mwezi mulamba nga sigwa ate nga ngenda ku TV yabwe ne ba content fe tulinnya bodaboda noleka n'emmotoka yo owulya n'emmotoka n'ogyeka mu jamu baga page sino programu etandise duka programu ezize nova mmotoka n'ogyeka mu jamu n'ogyeka laba otamanyi osange programu owulira anti wakoba oli masiikira osobola kwegulira emmere ono nkukuba yes bano banamawulire bona nti bali wano bano banamawulire wejona nengere kako kantu takula ngamuna binyo takula ngamuna binyo ukwe Monange full figure yayombye era nakozesa ebigambo ebibi ng'abigamba kakalaamu mbu n'omwana gawanazaala asomera ajja kuwunya ekivundu kale bibadde bingi nnyo naye munange tebalina kye bamuzeemu wabula abadde bakanyamugamba munnange oli mulokole tumanyi ne TV kokola yamusumba mulamba ne gw'oyogera otya ebigambo weebitya ebinene ate wemba nkozezaako wano ewa mwami Balamu munnange avuddeyo neyeebaza mwana mulezi Aliane Skin kw'otadde n'ono omwana omuto eyamenyewo likodi champion gudo munnange ate olw'omutima omulungi olw'okwagala bazadde be olw'okwagala mami we neyeewaayo n'akola ekisoboka kyonna ate asobola okuba ng'akola ki nga naye afuna kayumba munnange ng'ava eri mu nzigotta mu ghetto kale byebiri esaidi ezeya zaate ensonga za Bajjo ne mukyala we Nashi bannange zeeyongedde okulanda Bajjo ng'akolima Bajjo ng'obusungu buyitirivu nnyo munnange naye amaze nayanukula omukyala Nashi jjukira nambaleeteddeko nga yeekubira enduulu nti Bajjo talabiriramu atakoze kinaye Bajjo omwana amwegaanidde mu lwatu ate nga kuliko n'ebigambo ebinene bitya katubirabe nabyo tweyongereyo oyo mwana Nashigolo mukazi wa Budumulasi akwana abayimbi n'abateeka mu agula obuvubuka obuto n'abuteekamu ssente kati nze namusanga ku Happy Boys namusanga ng'atudde ng'anywa bbiya we nansembere yansanga ntudde gyali emyaka 5 emabega nansanga nga ntudde ndine mubbala manyize mubbala sibira na bakazi njagala mbanyonyole kubanga bamanyi nti Bajjo serebu njagala mutira erinnya talabira ekisi kikulu kunze kubanga abasajja abatalabira abaana omuwala asala ku Happy Boys nga mweru muzibu nali manyi nti ali mweru ku origino yannoonya wendi nagamba hai Bajjo you are my celebrity simanyi fane ngamba oli fani yakanga etane mabega mugamba oli fani wangu manyize bafani nabo sibayinako buzibu nga jatula nga ngamba Bajjo simanyi neria mugamba kweli amuchechi andize mkosa lulimi lw'abantu bakulu nangamba Bajjo neeriamu nemugamba okweli amukitegeza Bajjo nkwagadde nze ntambula n'obukebera bwange babuta HIV testing kits bula basirimu wa weeks 2 babutunda ku lasenti no mukebera kali yaja na excitement nyingi nnyo baja muwahaga yaleta obuzibu naga Bajjo ngenda fira mu kifuba kyo esanyu ngali mutta nange nengamba Katonda byagabulya bana abanaku ne Katonda ngabudde omuwala omweru ngaze simanyi okwelya mukitegeeza kirala kati munange mala okukebera ngera ne mudwaliro mpuliriza nkubwe kadimande ngera ne mudwaliro nkebera omukazi nga mulamu filimu esooka yali mu mmotoka twasula ku lavanda anti zeyaga nnyo okwogera amazima nga tuvuga omukazi nga tugenda ku lavanda hotero nga tusulawo ekiro kiramba kumakyo omukazi nga ngamba mpa ssente
namugamba ate sente zaki tize nagambye neeryamu naye azitegeera nemugamba leta kuba endulu nenswalira wano nemugamba oyagala sente mmeka tinjagala kakadde nemugamba maama saatambudde na sente zitabadde manya olifaani wange wampadde ebisebo byabwereere munanga wotejalafaana ne likodi gyeziri nabagambye ngenda kwogera mazima bano abawala bajja ku social media ne baswazaswaza abasajja lero ngenda baloga eminaku yaabwe bijja ne missoni ndala nebaza katugenda tusumbwekaye munange nga tugenda kulavaanda okuba kwa talina ku simu emitwalo 15 kwa hoteli yali ya mitwalo 10 nalina emitwalo 15 ku simu nkuba ku washing be bampereza emitwalo ameka nanga n'engeri gy'obikoze obulungi nkoza lulimi lwa kintu kikulu engeri gy'owoomyenga nakati kati mbadde wa mitwalo 5 mpe emitwalo ameka kadima ndeko jakunjira tombuuza leka maleyo kadima leka maleyo leka njagala abawuliriza basalewo soko leka njogera nti kati munnange nga mugamba maama siina sente emitwalo 3 gijo nangamba nandi kukubidde endulu wano nebakwamba kati ng'omukazi twegatta January addamu okungamba nti musadde omwana wo Desemba nengamba olubuto kiro omwaka omulamba mugamba omwana wange nti omwana abadde ku bawalabu naye olunaku olwo wankozesa mwali abasajja 7 nemugamba era tojwa amazika ye bino njogera mazima ate ze sirimba nemugamba mwali abasajja 7 konseti ye twali 7 nemugamba naye kati nakakasa nti omwana oyo wange nti omwana nagenza okulaba nga go wasembeyo okunteekamu Uya saka sibwendi bino njogera mazima yali ngamba go wasembeyo okukola ekyo tukitegedde tokiddamu okutegera nemugamba kakati omukazi amanya ddi taata w'omwana omutuufu nemugamba kwata omwana oyo mutwalire abitex yankolera DNA nakwata omusaayi gwange guli awo kwe mubyeni buli mwana gwenzaala kibabe amalongo ogenda kwe mubyeni omusaayi gwange okukola ki omwana yagana otwalayo omwana ku DNA kakati lwaki njogera ebigambo bino njagala kulaga nti Harriet Siki tonsobola mweno firimu ze nanyini show newe mwegatta musoko sika kadima nti Harriet Siki newe mwegatta mwenna newe mwegatta social media mwenna nze bampita bajjo ndi one man standing temunsobola munango omwana namugamba leeta omwana kadima totunulayo ngamba omwana leeta omwana omukazi bamukole DNA nagenda okuddamu omulaba ng'afumbiddwa abudumulasi eyo ne case story nange mbadde nkugamba nagenda okuddamu omulaba ng'afumbiddwa abudumulasi